okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omulabi waffe omulungi wa 3BN weebale nnyo okubanga ate okeredde ku puroguramu ensulo ey'enkya. Wasuze otya eyo? Mukama yeebale kubanga ate akuyisiza mu kiro kya leero. Weewaawo okusomozebwa oyinza okwanga oyina naye Mukama waffe afaayo okwagala kwe n'ekisa kye akabitumalenga kubanga afaayo gye tuli. Weewaawo mu maaso go nze Muyinza Edison Kizza Shema nga nva Kabulengwa Sabbath School ate Kampala Central Church Kampala District. Weewaawo katulombe katusabe tugende mu maaso mu kyokuyiga kyaffe eky'olunaku olwaleero. Mukama Katonda waffe omulungi weebale enkya ya leero. Weebale kubanga tulese mu maaso g'okuyiga. Tusaasire otusonyiwe ate Mukama otuyigirize ekigambo kyo. Omukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Weewaawo ennaku z'omwezi ziri 5 omwezi gwa 4. Omutwe gwaffe gugamba okukwata empewo ennya. Okubikulira essula ey'omusanvu gye tuyingidde olunyiriri olusooka agamba oluvannyuma ne ndaba bamalayika 4 nga bayimiridde ku nsonda 4 ez'ensi nga bakutte empewo 4 ez'ensi. Empewo yonna ereme okukunta ku miti newankubadde ku nnyanja newankubadde ku muti gwonna. Weewaawo essula eno ey'omusanvu eyakubikulirwa etuwa ekyokuddamu kyayo ku kibuuzo kino ekimaliriza okubuuzibwa nti ani ayinza okuyimirira. So tutwalibwa ddala okutuuka ku bigenda okuggalawo ebyafaayo by'ensi eno nga kati essira alikyuka okulaga ekyewuunyo ekikulu. Mazima abamu baliyimirirawo kubanga Katonda asobola okubayimirizaawo. Weewaawo weweetegereza essula eno ey'omusanvu eyina ketusunirako katono nnyo olunyiriri olusooka. Wetweyongera okugiyiga ojja kulaba ate ebisingakaawo. Twamaliriza n'ekibuuzo mu ssula ey'omukaaga nti ani ayinza okuyimirira. Katonda mu ssula eno ey'omusanvu tulaba atandika ng'agamba ne ndaba bamalayika 4 nga bayimiridde ku nsonda 4 ez'ensi nga bakutte empewo 4 ez'ensi nga bakola ki? Nga bakutte empewo yonna ereme okukunta ku nsi newankubadde ku nnyanja newankubadde ku muti gwonna. Otunayongera okulaba tujja kulaba lwaki baali bakutte empewo zino, lwaki era kiki ekyali kigenda okubaawo. So muganda nali mwanyinaze nkusaba obeere omukkakkamu nga tuyiga ebigambo bino era weegendereze ate oleme kusubwa kintu kyonna. Essula ey'omusanvu y'essula ddala egenda okutuddiramu ebibuuzo bye twebuuza. Nagambye olutimbe ng'olutimbe lusikiddwa okudda emabegako ebiralabika byolesebwa. Weewuunye nno. Yokaana ono nga yolesebwa ebigambo bino essula eno ey'omusanvu. Kankujjukizemu katono abadde atambula naffe mu ssula ey'omukaaga. Essula eno ey'okubikkulirwa ey'okutaano yatulaga era twakoma mu suspense nga tulaba nti malayika ono Yokaana ono akaaba amaziga. Wakaaba amaziga essula ey'okuna yo twalaba entebe ey'omu ggulu ng'era twalaba
oyo atudde ku yo nga tulaba ebiramu ebina nga tulaba ebina twabira mu ssula eno ey'okuna netujja mu ssula ey'okutaano netulaba omuzingo guno ogw'ekitabo nga guteekeddwawo nga tewali n'omu ayinza okubikkula. Yokaana n'akaaba amaziga musajja wattu ng'alaba nti kaweddemu. Katulaba ng'emaliriza batulaga omuzingo guno ogukwatiddwa Yesu Kristo. Omuzingo guno gwalimu ki? Omuzingo guno gwalimu ki? Gwalimu obubonero bwe tulabye buno omusanvu oba 7 seals. Era Yesu Kristo omwana gw'endiga wamala okukwata omuzingo guno ogw'ekitabo abembula kabonero ku kabonero. Tulaba akabonero ke yasooka okubembula nga ke kabonero akaali kolesebwa buli kimu ku biramu bino ebina ayita Yokaana ekiramu ekisooka nesooka nekimulaga akabonero akasooka akaabikulwa. N'alaba embalaasi enjeru nga kuliko n'oyo atuddeko ng'aweereddwa amaanyi okuwangula era akola atya? Awangule. Twalaba nti embalaasi eno enjeru yali kanisa y'abayitume eno mwali okubuulira enjiri okwa sipiidi. Era nga twalaba okukkiriza kuno okuli pure okuli unspotted. Ne tulaba akabonero ak'okubiri ekiramu ekyokubiri ekiyita Yokaana nti jangu olabe ne kabikkulwa. N'alaba embalaasi nga kuliko ajeebaga embalaasi emmyufu oba eya lukunyu oliko ajeebagadde aweereddwa ekitala okuleeta obutabanguko n'okusaanyaawo. Era ono n'aweebwa omukono gw'okubanga asaanyaawo kwali okusaanyaawo kw'abatukuvu abaali bayimiridde ku ekyo ekigambo kya Katonda abattibwa. So ne tweyongera okulaba omulembe ogwo nga guyiseewo, ne tweyongera okulaba embalaasi akabonero akookusatu ekiramu ekyokusatu ne kitawukana nti mugamba jangu olabe. N'alaba embalaasi enzirugavu naye yali atuddeko ng'aweereddwa okuleeta enjala ku nsi. So Yokaana bino byonna abiraba abyetegereza. Twagamba nti ekiseera kino bwe mwali okuyingirwamu compromise mu kanisa era waaliwo enjala y'ekigambo kya Katonda nga Bayibuli egenda gibwa mpola mpola mu bantu. Waaliwo okulumwa enjala ennyonto olw'ekigambo kya Katonda ekirangiro kigenda okuba mu biseera bino eby'enkomerero mu kitabo kya Amos 7:11. Ekigambo kya Katonda kigenda kuba nga kinoonyezebwa naye nga tekikola ki? Tekirabisibwa. Weewaawo ate tulaba akabonero akookuna ekiramu ekyokuna kiyita Yokaana n'amugamba nti jangu olabe. Olagibwa embalaasi eno eya kyenvu oba gye bayita pale horse ng'era yetuddeko kufa ng'agobereddwa magombe. Kyali kibi nnyo nti okufa mu by'okukkiriza ekiseera kino ekyaddaka ages ng'Ebbayibuli egiddwa mu bantu ddala era nga tewakyali wadde okuyigirizibwa. Kyali kiseera kizibu nnyo era kwaliwo n'okuddirira mu by'amagezi kubanga tukimanyi nti ekigambo kya Katonda kye kiwa amagezi. Tulaba akabonero akaddako akookutaano nti emyoyo gy'abo abattibwa olw'obujulirwa bwabwe n'olw'ekigambo kye baali banywezezza nga giri wansi w'ekyoto nga gikaaba nti olituusa ddi ayi Mukama okuwoolera eggwanga ku musaayi gwaffe ogwayika. Era ne tulaba nti ekiseera ekyokusala omusango ne kiba kyalangirwa era ne kituukirira mu mwaka guno gwa 1844. Tweyongedde okulaba akabonero kano ak'omukaaga ke tuli mu kuyigako nti okukankana okw'amaanyi kasemberedde bakali kageraganyizibwa n'ekibonerezo kino eky'omusanvu ekituuka ku abo abaagana okukkiriza Katonda. Nti tumaliriza n'akabonero kano tumaliriza n'essula ey'omukaaga nga tunamala akabonero k'omukaaga nga tulina ekibuuzo ekigamba nti ani ayinza okuyimirira olunaku lw'omwana gw'endiga olw'obusungu bw'omwana gw'endiga lutuuse? Ani ayinza okuyimirira? Kakati tujja mu ssula ey'omusanvu nga wadde atambula wamu naffe olaba essula eno erimu abantu bano 14,400 abagenda abakola ki? Abateekebwako akabonero. Tetunaba okutuukayo yonna tuli ku nnyanjula olunyirira olusooka tuyizeeko olunaku luno olwaleero.
Kakati njagala weetegereze olutimbe lusikiddwa okudda emabega ng'ebitalabika kati bitandise okuba nga bikola ki byolesebwa. Kati tulaba omukono gwa Katonda ogw'obwa Katonda nga gukola. Era kati tumaze n'okuba nga tulaba abantu nga bakola batya nga balokolebwa okulw'okukola kwa Katonda. Bamalayika 4 baziyiza empewo 4 ez'ensi. Naye empewo ki erina okuziyizibwa? Tugenda mu byawandiikibwa obulungi ekigambo kino empewo kabonero akakozesebwa okulaga obutabanguko. Akabonero empewo kabonero akakozesa okulaga obutabanguko. Era tulaba akabonero kano tulaba obutabanguko ku nsi. Si lwolaba akabonero kino ntegeeza butabanguko, naye ebiseera ebisinga kitegeeza butabanguko. So mu mbeera eno kitegeeza ki? Tugenda mu Daniel 7 olunyiriri olwokubiri tulina kye tulabayo. Njagala weetegereze muganda ne mwanyinaze. Daniel 7 olwokubiri Bayibuli egamba weeti. Mu Daniel essula y'omusanvu Bayibuli egamba nti Daniel n'ayogera nti natunula mu ebyo bye nayolesebwa ekiro, era laba empewo ez'omuggulu 4 ne ziwamatuka ku nnyanja ennene. Ye Daniel agamba nti empewo zikozesebwa kitegeeza ki? Ntalo tukijjawa mu ssula ey'Abefeso essula 4 olunyiriri 14. Wuliriza Bayibuli weegamba. Abefeso 4 olw'e14 Bayibuli egamba nti tulemenga okubeera nate abo abaana abato nga tuyugana nga tutwalibwanga mu mpewo ez'okuyigirizibwa mu bukuusa bw'abantu mu nkwe olw'okugoberera okuteesa okw'obulimba. Ye Abefeso wakozesa empewo ategeeza enjigiriza ez'obuki ez'obulimba. So ekigambo empewo kikozesebwa mu ngeri nnyingi. Wano mu Daniel kikozesebwa nga entalo oba obutabanguko. So wano empewo ekikozesebwa mu aspect ez'enjawulo kibaako nekyekitegeeza ekyenjawulo kyabayagala okujja era kyabayagala tutegeere. Kakati twagala okumanya essaawa eno empewo ategeeza ki? Empewo aba ategeeza ki? Kubanga ate mu Befeso essula 1:6 olunyiriri olw'12 wuliriza ye waagamba kubanga tetumeggana na musaayi na mubiri wabula n'ab'amasaza n'ab'obuyinza n'abafuga ensabo mu kizikiza kino n'emyoyo egy'obubi mu bifo ebya waggulu. So tulinawo omwoyo omutukuvu, tulinawo obutabanguko, emyoyo emibi, empewo ezo zetwalabye embi. So empewo ekozesebwa mu aspect eno mpewo ki? Empewo gye tulaba mu kitabo kino ekyakubikula essula eno ey'omusanvu tusobola okuddayo ne twetegereza agamba nti oluvannyuma lw'ebyo ne ndaba bamalayika 4 nga bayimiridde ku mpewo 4 ku nsonda 4 ez'ensi nga bakutte empewo 4 ez'ensi. Empewo ereme okukunta ku nsi newankubadde ku nnyanja newankubadde ku muti gwonna. Kakati empewo eno ategeeza ki? Waliwo okukozesa empewo mu makulu amagaziko. Ekizikiza ekibi Isaaya 6:6 agamba kubanga ffenna tufuuse ng'abatali balongo ng'atali mulongoofu. N'ebikolwa byaffe
n'ekibi kyaffe n'ebikolwa byaffe byonna eby'obutuukirivu biringa ng'ebyambalo ebikongedde n'obutali butuukirivu bwaffe bututwalira ddala ng'empewo. So bwekyo tusanga mu mpewo zino ennya amaanyi gonna ag'ekizikiza nga gasimbye okulwanyisa ensi ng'eggye erirumba. So waliwo entalo, obujeemu, enjigiriza za Setaani, ebibi eby'enjawulo byonna kwegamba binyigiriza n'amaanyi weegati okusobola okumalawo abantu. Naye bamalayika bano bakutte empewo zino ennya ez'ensi. Olwo mwe muli obulimba, mwe muli enjigiriza enkyamu, mwe muli entalo, mwe muli amaanyi g'obubi gonna agagala okuba nga gasaanyaawo ensi. So okusinga byonna tulaba omukono gwa Katonda nga gwe gufuga. Omukono gwa Katonda gwe gukutte bino byonna, gwe gufuga mu bino byonna. Era bino byonna bwe tuba nga tubyetegereza bulungi, tulaba bamalayika bano nga bakwatirira okuziyiza ebintu bino byonna okuba nga bijja okufuga oba okuba nga bubisaanyaawo enjigiriza za Setaani, enjigiriza ez'obulimba, emyoyo emibi, entalo, ebibi byonna ebifaananako ebityo okuba nga binyigiriza abantu okuba nga bibasaanyaawo. Bamalayika bano abaana bakutte empewo zino. So mu bufunze ki kye tutegeeza? Atanaba kuntegeera kankuddire mu Katonda. Tugambye nti empewo, Daniel walaba wano, empewo bwe butabanguko oba entalo. Ate Yesaya ye alaba empewo nga bwe butali butuukirivu oba obubi bwa Setaani. Ate ye alaba Abefeso, Pawulo ye alaba empewo, emyoyo emibi, ab'amasaza, obubi. Kati byonna enjigiriza ez'obulimba twayo mu Efeso essula y'okubiri, ne tulaba ab'amasaza essula 6, ne tulaba Isaaya obutali butuukirivu obubi bwa Setaani, ne tulaba mu Danyeri obutabanguko n'entalo. Zino zonna empewo ezaagala okusaanyaawo, okunyigiriza abantu okubasaanyaawo. Tulaba nga zonna bamalayika bano bakoze batya? Bazikutte zireme okusaanyaawo ensi, zireme okukuntira ku nsi, newankubadde ku nnyanja, newankubadde ku muti gwonna. Katonda akwatirira okuziyiza ekiseera kino ekinene ennyo eky'obuzibu, okutuuka ng'abantu abatono abo Katonda, abantu bano abatono aba Katonda abeesigwa, beetegese okwaŋŋanga ekizibu ekyo. Nziramu ekigambo kino. Katonda agenda kukwatirira ebintu byonna bino bye tulabye okutuusa nga abantu bano abatono aba Katonda beeteeseteese okwaŋŋanga ekizibu ekyo. So kuno kwanjula okwesula naye omusango tulina okweyongera okugiyigako nga tweyongera okuyiga ebyokuyiga bino. Baani abo abateekebwako oba abaziyizibwa obutatuusibwako busambatuko buno, obutatuusibwako bubi buno, obutatuusibwako bulimba buno, obutatuusibwako myoyo gino emibi okubalwanyisa okubawangula? Baani abo? Agambye nti abantu ba Katonda abatono ddala abo agenda kubategeka. Agamba nti lindako bakutte empewo zino zireme okukuntira ku nsi. Singa zikunta mu kiseera ekikyamu wagenda kubawo obuzibu, naye azikwatiridde. Okusaanyaawo kwa Setaani kukwatiddwa kuleme okuba nga kujja, kubanga abantu batonda kubanga bakola batya? Nga bateekebwa okubanga baŋŋanga ekizibu ekifaanako weekityo. So Danyeri 7:2 yatulaga nti empewo eno yali ng'eva mu nnyanja ennene. Kyokka tugenda kusomako mu Yeremiya 49:36.
Yeremiya 49:36 yo Bayibuli egamba weti, wuliriza. Bayibuli egamba nti era ndireeta ku Elamu empewo ennya okuva mu nezo era ndibasaasa empewo ezo zonna, so tewali baggwanga abagobebwa era Elamu gye batalituuka. So owulira ekiva mu mpewo eno kuba kusaanyizibwawo. Empewo eno buli weekunta kuba kusaanyaawo kumalawo bulamu. Kyofula Katonda agamba bamalayika bano bakyakutte zino empewo. Abantu bano abatono bamala okuteekebwateekebwa okwaŋŋanga ebigenda mu zino empewo. Zenjigiriza ez'obulema ze tulabye gy'emyoyo emibi egya Setaani kwe kuyuzibwayuzibwa. Kakati nga tetumana bateekateeka abantu ba Mukama kana basobola kukkiriza bintu ebyo bikola bitya, bigende maaso n'okuba nga ate bikola bitya nga bibaawo. Ate tusoma ku Bikkulirwa 16:13 tulaba ekintu kyekimu. Ku Bikkulirwa 16:13 Bayibuli yeegamba weti, wuliriza, nti nendaba nga giva mu kamwa k'ogusota ne mu kamwa k'ensolo ne mu kamwa k'annabbi w'obulimba emizimu emibi 3 nga giringa ebikere. Kaakati zino zonna njigiriza za bulimba. Naye Katonda tazikiriza kubanga zijja eri abantu be nga tanaba kubateekateeka. So Katonda ali mu kiseera kino ekyokuteekateeka abantu be olw'akaseera ako akaki akazibu. Ate tusoma ku Bikkulirwa 18 olunyiriri luno olw'okubipaakulokutaano tulaba era nga Katonda yeyongera okuba nga atunnyonnyola ekigambo kino eky'empewo. N'ayogerera waggulu n'eddoboozi ery'amaanyi ng'ayogera nti kigudde Babilooni ekinene ne kifuuka ekisulo ky'abalubaale n'ekkomera erya buli dayimooni n'ekkomera erya buli nnyonyi embi ekyayibwa. Kubanga olw'omwenge ogw'obusungu obw'obwenzi bwe amawanga gonna gagudde, ne bakabaka b'ensi ne bagenda naye, n'abatunzi b'ensi ne bagaggawala olw'amaanyi g'obukaba bwe. Ne mpulira eddoboozi eddala eriva mu ggulu nga yogera nti mukifulumemu abantu bange, muleme okussa ekimu n'ebibi bye, era muleme okuweebwa ku bibonyoobonyo bye, kubanga ebibi bye bituuse mu ggulu era Katonda ajjukidde ebibonyoobonyo bye. Weewaawo bino byonna bitulaga ebigenda okubaawo empewo zino nga zimaze okuteebwa. Katonda waffe akyakutta empewo zino ennaku lwange naawe. Katonda waffe bamalayika be bakyakutta empewo ennya zino okubanga nze naawe tuteekebwateekebwa. Ekibuuzo kiri nti okkiriza Katonda okulongoosa akuteeketeeke. Tuyiza ebigambo bino byonna mu Ssuula ey'omukaaga yonna nitulaba nti tusigazza akaseera katono okuteekebwateekebwa. Singa akaseera kano kaggalibwawo tojja kubona mukisa gwa 2 muganda ne mwanyinaze nga bamalayika bano bakyakutta empewo zino ennya ez'ensi bali mu kusiiringa abantu ba Katonda. Tugenda kubigako mu maaso. Bakyakutta empewo zino ennya ez'ensi. Wandibadde okozesa omukisa guno okweteekateeka ate naawe n'oba nga tosaanyizibwawo awamu empewo zino nga ziteereddwa, ng'oteekebwateekebwa okuba ng'oyimirira mu kaseera kano akazibu. Nsaba Mukama akuwa omukisa ng'olowooza ku bigambo bino ate n'okuzibwa obujja olw'ebyo okweteekateeka olw'ebyo ebigenda okuba nga bijja ku nsi. Katombeekole okusaba. Kitaffe omulungi weebale, tusaasire okwagala kukole mu bulamu bwaffe, tulabe ensonga lwaki okyataddewo ekiseera kino gye tuli, ate tweteeketeeke olwa Kabaka bugenda okujja. Yogera naffe mu byonna olw'okusaasira kutwengedde okusemberera kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Mukama akuwa omukisa. Twagaliza Sabbiiti ennungi. Okwogera ne Katonda buli ku makya
y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.